Zino family ebbiri omuli eya Bobi Wine ne Babi ne Zuwena ne Bebe Cool. Tetumanyi oba kiki bo balitulakaawo ne bakkaanyaako bulungi nnyo lwakuba era omuliro gusinga kuva ku side eri ya Zuwena ne Bebe Cool. Bano tebatera kuzza muliro, tebatera kubaddiza kigambo kyonna, tebatera kubaddiza family gyolaba ku screen yo ye family y'omusajja oba omwami Bobi Wine, Kyagulanyi Ssentamu Robert ne mukyala we Babi Kyagulanyi Itungo Babra. Balina abaana bana, abalenzi babiri n'abawala babiri. Nga bw'obalaba awo ka photoshoot bakakoze olunaku lwajjo ku birthday ya mwana muwala oba omukyala Babi. Kwaniriza nnyo ku MMTV, bali nnyo kubeera nga beekumira ku MMTV. Subscribinga wansawo gwatanaba ku subscribinga ate gwe yamala subscribinga siwe bali nnyo kubeera nga weekumira ku MMTV, bali nnyo kwegatta ku family. Kakati njala tugende empola kana tusobole okanyonyoka oba tusobole okategeera. Zuwena yavuddeyo n'apostinga ekifaananyi kyabwe n'awandiikako trendsetters. Omuntu amanyi yenna alina oluzungu ekigambo trendsetters kino kitegeeza ffe tukoze ekintu nammwe ne mugoberera, oba ffe tukoze tusetinze trend nammwe ne mugigoberera. Ababiri bano eno yakitaddeyo eddakiika 4 emabega ng'agezaako kugamba Kyagulanyi ne family ye nti yeffe abaasooka okubeera ng'ate tukola photoshoot ku birthday ya papa. Birthday ya Bebe Cool ebaddeyo ennaku 5 emabega era baavayo ne bakola photoshoot nga bambadde bulungi nnyo emijoozi gya Arsenal. So Zuwena avuddeyo n'awandiika nti ffe tuli ba trendsetters. Kiba kitegeeza nti mwe mulabira ku ffe ate ne muddamu ne mukoppa ne mubitwala we mwagala okubitwala oba ne mubikola nammwe ne mutukoppa, kubanga twalabyeko ka photoshoot ku birthday ya Babi nga nabo bayambadde, bo tebayambadde mijoozi naye bo bayambadde bya buwangwa. Abasajja oba abalenzi mu family babadde bambadde makanzu ate abakyala mu family nga bambadde gomasi. Babi ne bawala be babiri badde bambadde gomasi ate Bobi Wine ne batabani be babiri nabo nga bambadde amakanzu. So mukyala wa Bebe Cool ono Zuwena Kirema, Facebook page ye eri verified, yavuddeyo n'awandiika tuve tuli ba trendsetters ng'agezaako kulumba family eri eya Kyagulanyi nti mwebale nnyo bambi kubeera nga mutugoberera, mwebale nnyo tukoppa, mwebale nnyo kutulabirako ate ne mukola naffe bye tukola, kubanga tukola photoshoot ku birthday ate nammwe ne mukoppa ne mukola photoshoot. Bannaye Babi tanaba kubeera ng'ate amuddamu kuba neggulire lyakagwawo, ggulire libadde likyali pya. Babi tanaba kubeera ng'ate amuddamu, naye bw'anaamuddamu tugenda kuba story tugifollowinga, tugigoberera, tulabe kiki ddala Zuwena kyayagaza Babi, tulabe kiki mazima ddala ekiri wakati wa zino family ebbiri. Balituulakaawo wansi ne bakkaanya bombi babiri, balituulakaawo wansi ne bategeregana bombi babiri, family zino eno omwami n'omukyala oba abakyala n'abakyala oba omwami weeri n'akwataganako n'omwami weeno, simanyi. Kikibuuzo nkikulekedde, oba ensonga eno olowooza lwaki Zuwena aligezaako kusimabbwa oba aligezaako kuwakula lutalo ng'agezaako okweyita trendsetter, abalala mbu si ba trendsetter oba abalala bakoppi ne bagezaako okubeera nga bakoppa. Ekifaananyi kivuddeko ebadde family ya Bobi Wine ate eno family ya mwana mulenzi Bebe Cool. Bebe Cool alina abaana nno abawererako ddala 6. Baana abawererako ddala 6. Ogattako ne mama waabwe baba 7, ogattako ne kitaabwe baba 8. Babeera 8 ng'ate family ya Bobi Wine bali 6. Nga ngogasseeko ne taata ne maama, abaana 4 ne bazadde 2 babeera 6. So yeyo photoshoot yali eya Bebe Cool ne family ye, era evuddeko yali eyabadde eya Bobi Wine ne family ye ku birthday ya maama wewaka Babi Kyagulanyi. Bano baali ku birthday ya Bebe Cool ennaku 5 emabega ne wiiki tenaba kubanga ewera. So oliwadde mu commenting awo wansi nobeera ng'ate otubuulira kiki gwe kyolowooza, kiki kyokirowoozaako, ensonga eno ogirowoozaako ki.
olowooza Zuena mutuufu okulumba Babi oba Zuena mutuufu okulumba famire yeeri eya Kyagulanyi oba olowooza si mutuufu nga Babi talina Just budde bwe oba tamuddemu tetumanyi oba anaamuddamu tujja kuba ffe we tuli okuwa eggulire inkesi amuzzeemu tujja kubeera nalyo tuli following up tujja kuba nga tugezaako okubeera nga tukikwasaganya kyolina okukola just kimu kiri simple subscribing wansi awo tubeere nga tutambulira wamu n'amawulire ffenna ate ng'osubscribinga okasita osubscribinga n'okuwona kade ako tujja kuba nga tutambula butoola nga tomissinga out story yonna gye tuleeta each and every single time naye lyereggulire eririwo sofa Zuena tetumanyi lwaki ayagala kwekuumira mu ntalo oba awakula ntalo famire yeeri eya Bobi Wine twalabanga yo egoba ku bintu byankyukakyuka oba kukyusa ggwanga oba kubeera nga bagenda mu State House so byebyo ebiri side zeeyo bateekayo ebifaananyi bingi ba Bebe Cool nga olabye awo ekiri waggulu ekisooka kya Bebe Cool ne Zuena olaba kuliko Mam and Papa ebiddako eno wansi by'ebyabaana nga kuliko Ozil kuliko Dini kuliko Alpha kuliko Hendrik kuliko bangi kuliko Biata wegamba abaana bangi naye nga geegwa amawulire agava eside ye ewa Bebe Cool ne mu maka ageeno aga Kyagulanyi abaana ebyewugisa tebiggwa mu nsi so subscribinga waasaawo tugenda kuba tukola gwa kukuleetera ggulire ate nga tukumanyisa weeyongereyo okumanya n'okutegeera so yeego amawulire agali eside zeeyo ewa Bebe Cool ne mwana muwala Zuena noono ebintu bye banaye kale tetujja takinga side naye nga geego amawulire agava eside yeeyo ewa Zuena Chirema subscribing wansi awo tulabike nga ate tweyongererayo ddala tulina amawulire ga Eddie Kenzo yazzeemu naye okulumba Bobi Wine famire ya Bobi Wine ng'eyina ebizibu bingi eyina abagirumba bangi annaye Eddie Kenzo naye yazzeemu okulumba Bobi Wine so subscribing wansi awo tulina kuba nga story yonna tugikutuusaako nga naffe tukutegeeza story zonna ezibeerawo subscribinzi gwatanaba kusubscribinga ate gwe yamala osubscribinga yalokugamba nti kyokola kyakabi nnyo webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV webale nnyo kusubscribinga webale nnyo okwekuumira ku nsibuko y'amazima ate n'obeera nga tutambulira wamu ffenna ndowooza tujja kuba tunoonyaamu emu ku zino famire etubuulire oba tujja kuba tunoonyaamu zombi famire tulabe kiki kye boogera ku nsonga eno webale nnyo okwekuumira ku MMTV allow me say bye bye for now.